الله وعلى آله وأصحابه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في محكم تنزيل وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. bakadde bangala bitibwa amanya Sheikh Muhammad Abdul Nur Kasolo, Deputy District Qadi wa Mukono Muslim District Director wa Darul Huda Islamic Education Center. Akaseera kano njagadde okubaako n'ekigambo kyenjogera ku kwekalakasa oba okwekandaga kw'abasuubuzi kwe batuuseeko. Wakitiibwa Allah atugamba nti wa idha hakamtum baina nasi an tahkumu bil adli, bakulembeze mmwe mwenna bannabyabufuzi bannaddiini ffenna bwe tubanga tulamula nsonga tugiramule nga tetwekubira. Buli lwolamula abantu nobalamula mu ngeri y'okwekubira oba tukoze bwenkanya. Obwenkanya buli nti ebintu byekandaze, beeyi ziri waggulu, emisolo giyitiridde, kiba kyetaagisa era tusaba tukuba mulangeri gavumenti etunule mu basuubuzi ebintu bikakane, beeyi edde weesaana okuba n'emisolo gisusse. Emisolo gisusse, bakendeze emisolo abantu tweyagalire mu ggwanga lyaffe Uganda. Buli tutajja buli emisolo dinaaba bwe gityo abantu baneekandaga ate olwo Uganda eneebegendawa. Tetukyogera mu butima mubi wabula tukyogera tukakasa nti abantu baffe betukulembera embeera ebanyiga kyenkanyi naffe kyekimu etunyigiramu kuba ffe tukulembera ddiini naye ate ebintu byetukozesa tubigula mu basuubuzi. Kati tetuyinza kusirika busirisi ku nsonga bwetyo. Bweba bweri tukuba omulangeri gavumenti etunule mu nsonga y'abasuubuzi ekakanye ku misolo kuba gisusse. Kyokka senga kinaakolebwa eggwanga lidde mu nteeko litambule nga bwe lyetaaga okutambula. Naye akantu kajjanga katono ne baleeta kano ne baleeta kali ne baleeta kali, enkomerero tolowooza nti ate kiri ku basuubuzi bokka, gwe atudde waka nedda ekiri atabaala. Gwe onoogamba nti musuubuzi yekka, naawe gwagenda atasuubula ojja kukigulako oli asuubula. Onoomaliza okoze otya? Mu mbeera eyo tusaba era tukuba omulanga abasuubuzi baffe nga tebannaba kwekandaga bakozesa eddoboozi eryawamu babeeko n'engeri gye batuukako mu kukaanya ne gavumenti. Oba bakikozesezzaako ne kirema, tusaba gavumenti ekakane, tusaba gavumenti etunule mu bantu baayo kuba gavumenti be bantu, etunule mu bantu era obulumi bwe balina ekakanye emisolo naye kisusse. Era bwebaka bwempa abantu bange ba Mukono District Muslim District, tusaba Mukono yaffe eddemu etambule n'abasuubuzi bonna mu ggwanga ekirwadde ekibaluma kikino. Sirina kigambo kirala kyonna, ngamba bugambi nti tukendeeze, tukakane, tukendeeze obusungu, tukakanye embeera, tube nga tutambula ebintu bidde mu nteeko. Yaddala nze nzuuku simanyi nzuuka leeti tuuse mu kibuga nga sina kyemmanyi ndaba kubanga magali ki ekiri mu kibuga nange nkuusamu simanyi kiri mu ggwanga kati tukikubuulireko taata oyagala tukikubuulire kiri mu kibuga simanyi kiri mu ggwanga banno baggaddewo era njagadde okwaka ebintu byengula nga naga buli ddooka yonna liggale ne mbuuza ki ekiri mu ggwanga ebyaddala kyombuuziza kituufu pulezidenti yandivuddeyo obutoyo kati nga ffe eggwanga lyonna kuba ffena tugaddewo abasuubuzi awatali Mukono awatali wa awatali batuweyo olunaku toba tusinkana Kololo ayogere ku nsonga zaffe mu butongole naye bannaffe abagendayo ow'omukulu oba bataano bavayo nga bakyusizza olulimi. Tubasabanga pulezidenti aveeyo agambe nti olunaku bwe buti abasuubuzi mwenna mujje Kololo oba leveni ebeewo bitongole byonna bibeewo twogere ku nsonga eyo mu lujjudde lw'abantu tubeewo nga tufunye amawulire amatuufu tuve ku bannaffe abasatu abaana abamutuukirira kubanga embeera eyo yatuletedde obuzibu mu ggwanga buli atuuke adda n'olulimi lulala. Kamulinja erinnya Ssaalongo Kikondo Peter, ndi mu busuubuzi bwa Mukono era nduddemu naye embeera etunyigiriza omusolo obufuleesa mu ggwanga. Batuwewulako ne batugamba abezizza ku mafuta abezizza ku ki omuntu awansi omusolo
tuvudde okuza ku makampani naye kati tebatugamba baba bakivaako kati ate bikomyewo butongo byali ate wetubaako okudulako eri abatusingako tubatusa mu ofiisi zigwaniti kati ebizu bya Uganda byaduka nti buli afuna obuzibu alina kuddukira wa pulezidenti naye ne pulezidenti waawulira naye alinda mala kulabako kati katweggale tulindire amala otulabako ndowooza alyoka aveeyo mu butongole ng'omuntu ayagala tusinga. Kibuuzo kyembuuziddwa lwaki tetutuukira mukulembeze wa ggwanga. Abantu bangi abatuukira omukulembeze w'eggwanga ng'ate tetulina kye tubafunamu ng'eggwanga kati okugeza ng'abayimbi. Abayimbi bagamba nti ayagala okusinkana omukulembeze w'eggwanga dakinga ntono nnyo ogenda okuwulira nti fulufiga yamusinkanye. Fulufiga tewayita fali yayogera ku ggwanga lino. Naye ate kati ffe abasuubuzi tulajja n'okulaba nga tutuukira omukulembeze sebo batukuba bikono. Kasiite erajanye nga bakama bafa batutwala naye ogenda okulaba nga bakotokera busa. Kati tumanyi kiri mu ggwanga kwaliza bagadde ebizimbe byabwe kyemukono. Ndi musuubuzi nnyo amaduuka gange abiri wano mu paaka nawali ku kirasha wa kyemmanga. Olwayo twasazeewo okwekalakaasa olw'emisolo emingi gitubinikibwako. Omuntu wagula ekintu ewuwo ne bakimutikka omwana bano abeetikka abaleve ne bamusanga wali bamusaba irisiiti. Irisiiti tetuzitegeera. Tusazeewo olwayo okwekalakaasa eggwanga lyonna. Era tuli wano tulaba tuli mu kulya kawunga kubanga sente zigula akamera akategeeka tetukalina emisolo gitufuukidde emisolo. naye gwe mukulaba okukolowooza ensangi zino ebintu bino byemugula bino leero amagoba kwe gali oba amagoba era tekuli kubanga ebintu biri expensive tekuli magoba gali ago g'amaanyi biri expensive oba omanya nga mazima matuufu abantu tulina okubonaabona lwa nsonga ya gavumenti. Abantu batuze okweyagaliza ebyabwe ne batasaasira ffe abantu aba bulijjo. Olw'ensonga etusaba obukikwatako naddala mukulu w'eggwanga lyaffe Museveni atuyambe abantu abamuleetera ebizibu asala amagezi gonna okulaba nga asobodde okubatereeza kubanga batubonyaabonya yabeera takimanyi naye bw'aba nga alabye amawulire ago asobole okutuyamba tumu okubonaabona abantu beeyagaliza. Kyoyogeddeko ekyamazima weeri kituufu nti era nga wenkutegeezezza wali nti olwaleero buli nsonga yonna webanga efaanaganyeko bweti nga eze mu ddala ya crisis nti ate abantu balowooza nti essuubi liri kwa pulezidenti w'eggwanga lino. Abantu bangi era bavuddeyo nga baddukira mu state house okwekubira enduulu okwelwanako. Naye ekyamazima era abantu bangi abasinze okugendayo bagenzeeyo ng'ate ebyo kyebadde basuubira oba oli awo nga tebakifunye. Era naffe tulowooza nti ne ku mulundi guno kubanga guno omusolo gugenda okuvaayo, bino ebitongole bituula n'omukulembeze w'eggwanga ne bamala okumunnyonnyola ne bamutegeeza omusolo guno gugenda tugasa gutya mu mbeera efaanana bwetyo. Oba oli awo essuubi liyinza okubeerayo ettono naye tugamba nti kale essuubi kalibeere nga ttono wadde nga n'abalala badde nga baddukira mu state house okufunayo ku buyambi obw'enjawulo mu mbeera nga waliwo oluusi oba oli awo embeera yakanyoola bikya. Naye tulowooza nti pulezidenti kweno ensonga ekwatagana n'omusolo nga olwaleero otunuulira nga bizinesi z'abantu ziggaddwawo kubanga abamu ku bakola bizinesi zino ebimu ebintu ebikozesebwa birina ebbanga eggere eririna okumala ku katale bitandika okugenda nga byonooneka.
kale ojja n'otunuulira abantu abafaanaganako bwe batyo nga twalirowoozeza nti senga pulezidenti akkiriza aveeyo n'omwoyo gw'eggwanga akkirize awulirize abasuubuzi batuule ku mmeeza tusobole okulaba nti bannaffe bakomawo bagulewo amaduuka gaabwe naye ng'ate naguno omusolo ogubabinikibwa nagwo nga gavumenti obaoliawo egukendezezaako kino nno ensonga y'omusolo gwa abantu bawadde omusolo okubeera mu bitabo ebitukuvu emirembe gy'abazaakayo ffenna tukimanyi nti omuntu alina okuwa omusolo naye ensonga enkulu olwaleero eriwo ne bwolaba bino byonna nga bigenda mu maaso kwe kulaba nga abantu banyaguludde ssente z'eggwanga okuzimalawo obumazi wakati mu bugubi ng'abantu banyigirizibwa mu kuwa omusolo guno naye ate omuntu n'omuwulira nti oli oba bali bayodde obumbi bwe buti ne bagenda nabwo bali bayodde za luguudo ne bagenda nabwo olwaleero tulaba nti services zitutawaanya wano genda mu kibuga Kampala olabe ekitongole ky'amagye ekikola emirimu gino egy'okuzimba kuba kati bakwasibwa contract ey'okuzimba enguudo naye n'emirimu egyo gyabadde gimaze okuyimirira nga KCCA egamba terina ssente kyegijje giddemu okukola okutandika kitegeeza nti senga omusolo guba teguvuddeeyo ne gukola ebyo byennyini biteekeddwa okukola ne munnayuganda ono talina kyagenda ganyula mu musolo ogwo n'olwekyo ndowooza nti embeera eno tunaba nga tetuvuddeyo gikwasa bwegendereza egenda kwongera okutunyigiriza naye nga nzira ku kiri nyange njagala kusaba pulezidenti nti awulirize abasuubuzi tulinde ebintu bino olowooza nti mu buli mbeera tujja dukolera mu mbeera yabyabufuzi awulirize abasuubuzi kubanga nabo balina ensonga yaabwe banyiga nekirebwako n'omuntu ayonka sebo njagala okukuwa ekyokulabirako oba oliawo nobunzikiriza kati olwali tulina akolera baadiye abatawa musolo